Metrofama kyenda katonyeze munana mukwano sibyo tyanno abali awaka nga mukyawuliriza mukyali balamu mbebaza twebaze Mukama Katonda okubeera nga akyatukuumye nga tukyali balamu abafiiriddwa abantu bammwe kibi nnyo ate abalwazizza abantu bammwe tuseme Mukama Katonda naggulu nannyini ggulu n'ensi asobole okubeera nga atusuusa era nga abasuusa tuswesabire nnyo abantu baffe bagenza ab'obuvunaanyizibwa Mukama Katonda saasira ensi eno baire ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu 2021 nze Ssemwanga Kivumbi bantu balamu Ndiana basi muzukulu wa Kazinazina ebweza Busujju ali mu matuugo mwe bali kutwagalanga mwe bali kutuliza ba Metrofama aina ddala programu eno gyempereza Ekinonoggo buli Lwakuna okuva ku ssaawa 4 tuuka ssaawa 5 ali ne yakadonkamu gyempereza buli Lwa Sunday okuva ku ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6 ogw'omutuntu mukwano tubaagala mwe bali kuwuliriza ate muyige era nazzeemu okuwandiika ebitabo mu lockdown eno bw'obanga onoonyeza ku ssimu yange n'otanfuna mukyala wange oba mwannyinaze n'agikwata kkiriza omubuuze tebojja kugamba nti bw'agamba nti ali bize katawadde aba awandiika nina ebirala byempandiika njagala lockdown etuuka okuggwawo nga nkyali mulamu ate nga mpandiiseeyo ebitabo ebirala 3 kati gwe ayagala ogamba nti bantu balamu naamufuna ne bagamba tubadde ogamba ki nti naamufuna nga era tojja kunfuna genda n'oyo aba akufunye gw'oba ofunye kubanga ebintu byange si byangu era nze bw'onfuna ku ssimu yange okunfuna n'enjogera naawe ate njagala ddakiika emu oba wamukisa nga aliibwa engo ova mu lubuto odda mu lubuto nze sifunika olwa ne WhatsApp yange eyinza okumala omwezi nga teriiko n'ate nga nkirina obudde bwange mbumalira mu research mbuno mmalira mu kuwandiika kale n'olwekyo mukwano gwange ampuliriza ayagala by'obuwangwa kwano programu eno okuva mu 2008 ngikola naye mulimu ebitali byangu n'ate mbagamba nze ndi musomesa nsomesa buwangwa olwaliro wendi enkyanvaawo alina Kasujja abadde ayogera ku radio asomesa eddagala ly'ekinnansi mu Awaloisha kati waali n'abalala olwaliro wendi mpandiikize mbawandikidde ebitabo nkyawandiika enkyanfa kyewulidde nga nsomesa oli kyambuuzizza naawe kiyige okiddemu ogambe nti kino kifaanaganye n'ekyange nkoze ntya bwetyo ne bwetti ono ye Mulangira Jjuuko Kayima ntudde aloota atudde ku kaliba ne baganda bange ntudde Ssese ne tusanga ensozi n'emigga n'omulema ali ndoba ku lukalu oba ali ku luki awo saategeera Mulangira Kayima wano jjajjawo agamba ayagala ogenda osamire emmandwa ya Wannema ayagala ogisalire Wannema bamusalira biseera ebisinga obungi asalirwa embuzi eya kitosi oba embuzi enjeru n'enkoko era nayo bwetyo ne bamukwasa omuggo gw'omulema emmindi ye ekisamba ekyoku magulu ekyoku mukono n'effumu n'ekifundikwa ky'olubugo kati byayagala omusamire era yemmandwa yammwe enkulu ku jjobaalyo Wannema yemmandwa enkulu ku jjobaalyo kati ekulaga era egamba nti embeera eno bw'eneeterera ojja kugendako Essese okume kubanga eriyo emboga ya Wannema sijja kugyogera tugyogedde nnyo kwe kugamba nga ogende okume ku byoto ewa Wannema
era okolebweko n'emikolo jaggendako ne muganda wo Mariam. Era akantu kano nakoogera mu ntendeka ya Lubaale mu katabo kange. Singa Wannema akulembera ku mutwe, Wannema yazaala Mukasa. Mukasa singa Wannema asooka ku mutwe okwogera nga mbadde mwazize embuto zivuze, Wannema yasalirwa. Mukasa ebibye mubigula, embuzi ye, enkoko, biki amajeerage ne mubimuwa, ebisolo bibirundibwa bulundibwa waka. Ye tasalirwa. Toyinza kusalira etteeka eryo lyoweeriri ku mmandwa ez'ensese. Tosalira mwana taata n'osalira n'omwana. Kati ate omwana bw'asooka kiri kikola ku mpewo ez'ebbiri zokka ssemateeka waali, kuba waliwo bagenda okumpalalira. Waliwo omukwano gwange basajja mbogo amanyi okumpalalira, naye ate tajja kumalako nange. Kyalabika musawo Muganda. Musawo muki Muganda akuweereza ebibuuzo n'abiteeka ku iPad, n'akuweereza entuumu y'ebibuuzo, naye ng'ate awuliriza puroguramu gye mba njogedde mwankyalenjingira, naye nga yaleerabidde nze ndi munoonyeza wa byabuwangwa, ate obuwangwa tebuteekebwamu mu magezi. Teri alwanyisa buwangwa n'abusobola. Ate obuwangwa bukuwa olwanyisa ne bukuba gwe n'ovaawo ne bukwata omulala tyakanyoomonyomo. So ekintu kino mukwano gwange kayima, emmandu eyo kasomolo gisalira Mukasa tomusalira. Era bw'ate Mukasa ye bw'aba nga yasoose okwogera ku mutwe, Mukasa yasalirwa taata we bamuwa buwibi bye, tasalirwa, aweebwa majera ge, ensolo ze ne zirundibwa awaka. Eyo ssemateeka bw'ali mu buwangwa. Tombuuza, tawakanyizibwa, era nakisangawo bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Nga ggwe bw'otosobola kwebuuza lwaki taata wo yeegatta ne maama wo okuzaala, era kigendererwa kyali ki? Ekyo tekimbuuza. Mu buwangwa ye ssemateeka. Kasa mu mmandu eyo Mukasa, Kasa asooka kujjoba yasalirwa. Wannema n'addako aweebwa bibwe. Kiri vice versa. Wannema bw'asooka Mukasa tasalirwa, n'endala zisalirwa. Ekyo kyo bwe kiri mukwano gwange numulangira muko. Mariam obunyenyenkule bukaabira ewange ndoota ne mumazi. Watu bakugamba wano oyinza okuba wazaalibwa oli mulongo. Oyinza okuba wazaalibwa nga oli mulongo owa Mukasa. Wazaalibwa n'eby'omu mpale, wazaalibwa olina ebirevu, wazaalibwa n'envi, oba tolina bya mu mpale. Ebyo nabiwandiika dda mu kitabo kyange Ebirooto bye Muganda taggwaayo. Mukasa ebbala eryeru eriddugavu, envi ozaaliddwa nazo, olina eby'omu mpale, omukazi olina kabamba ggulu, ebyoya mu kifuba wano ng'afe abasajja, oba na Mukasa, omwana oyo osibwa. Kati kulaba obunyenyenkulu obukaaba, oba oliko abalongo abaagala okusibwa nga ba Mukasa, nga baazaalibwa mu ngeri eyo. Kwe kuloota ng'oli mu mazzi olw'okuba ggwe oliko omuzimu ogwo, oba omusambwa gwa Nnaalongo ogubanja abaana abo, kwe kuloota ng'oli mu mazzi. Kasooloota ng'oli mu mazzi aba Mukasa. Wannema Mukoka yaloosa Mukoka. Ate Lubanga amazzi yagakuloosa oli waggulu ku kkubo ng'omugga gusala wansi. Oyo ezo emmandwa nze zentegeera mu buwangwa eziroosa amazzi. Era Mukasa yaloosa enkuba ng'ekukuba nnyo oba ng'otambulira mu nkuba. Musa ndowooza Mariam obunyenyenkule buno, era nkize nkyogera nnyo, obunyenyenkule abalongo nga babanja batambulira nnyo mu bunyenyenkule. Abalongo abazaale nti gundi yazaala kato owaswa babiri oba yazaala omwana we, batambulira nnyo mu bunyenyenkule, mu bika ennembi n'ennabbubi. Abalongo nga babanja nti ewammwe bazaala abaana ne batabasiba,
oloota nnyo nabbubi akusiba obunyenyenkule n'ebikennembi. Ate abalongo aba Lubaale bajjajja be baasibiranga ku limandwa ng'erina kasooli waayo, bo batambulira nnyo mu binyomo, nsiriŋŋanyi, makovu, magongolo, sigga, kino ekiwuka namunyenye ekibika, nawandagala, kasota nawandagala, ekisota namagoye, bumbuzi. Abalongo ba Lubaale, bakasowole ba Lubaale. Omuzimu ne gukugamba nti nalina kasowole wange we nasibiranga ku Lubaale wange n'embini abaana ne bawangaala. Okuva ku kasowole ow'obujjajja ne kasowole ow'ekika. Era bw'onoogenda mu kitabu kyange ebirooto by'embuyaga ojja kiraba oba omuganda taggwaayo. Ebyo byebimu ku byebiwuka ebikwatibwa. Naye abazaalibwa batambulira nnyo mu bikennembi, ŋŋambye batambulira nnyo mu bunyenyenkule ne munyeera. Naye ate byebiwuka ebirala makovu, magongolo, nsiriŋŋanyi, binyomo, bumbuzi, ebyo nnumba, bo bannyo balongo aba Lubaale. Ebintu ebyo bikonfusinga naye ate byangu okutegeera. Era bw'osoma ekitabu kyange ekyabalongo nalaga kasowole w'ekika ne kasowole ow'obujjajja. Bw'onoosoma akatabo alina akatabo abalongo b'emisambu abazaale oba abalongo ensiba y'abalongo n'abalooto b'embuyaga n'akatabo kano muganda ndowooza taggwaayo. Nanyonnyola bulungi nnyo abalongo mubategeere. Obulongo bungi. Musa Lutaaya ndoota abalongo ng'omu agamba nti bba agamba ndi bba ng'alinga mawungo, ndoota noga ffene, ngula enjaga ezingiddwa mu busa. Musa Lutaaya era naawe bakugamba oyinza okuba wazaalibwa oli mulongo oba oliko embuyaga muzimu nga gwalina abalongo baagwo nga gwe olina okubasiba, gwe bba. Abalongo abasajja ennaku zino bazaala abalongo ne batabasiba ne bagamba ndaa bonna baana biki tubabatize tubasalira akiika. Naye abalongo lumala okufa, abaana omuzigo kitaawe olumala okufa nga aliko empewo abonaabona, byebirooto bino. Era bakugamba nti ojja kuwunga. Omulongo ono omuwala agamba nti olibba, kireeza nti bano abalongo baali bawala, tigwe olibba, bali kuggwe baagala obasibe. Ndoota nnoga ffene kyogera nnyo kasooloota ebibala byonna, different species of gundi fruits eziriibwa nga ziri fresh. Kasoobirooto oyo aba ndawula ayagala ogabule ku balongo ffene, ogabule endawula ebibala ebibisi, mpirivuma, matungulu, naanansi, biiki, ffene, butunda obw'emirundi ebiri, ntangawuusi, nnyaanya, vakedo, miyembe, ebintu bino ogabuleko. Era kwotegerya nti ndawula akuluma ensundo, okusiibwa amazzi ng'omaze okuganaaba. Abamu muzaalibwa muli bankala, namagalo, funa obusekere, amayute, ebizimba, maaso kusiwa, matu kuwuuma, kandida tawuna, ebiku, nsekere mu ngoye, bifuba, ssenyiga nga tebiwona. Manya ndawula, kuloosa nnyumba ya kisanja. Kati mukwano gwange basajja mboga agenda kumpalalira. Naye tajja kusobola, nze ndi katawadda. Kale amanyi n'okunkyalengira mu bwakatawadda. Naye nze njanga muddamu byensobodde ebitonotono, ebirala nja bisangulanga. Kati byensomesa byagenda okuddamu okumbuuza ng'alinga anvuluga.
era kyovula nti akyusa amanya yayita basajja mbogo oyo neyita busabwa mbogo ayita owo mu nnyendo oyo anagamba mbeera lango olaba nti byaliko omusajja wa Katonda omutwe gumutawaanya nja kukutabula nze ntabula era ogambye enjagono bamweyana muwe ebibye era ojja kulanga omutwe gukuluma oluuta abayaga abayaaye ababbi oluuta amabaara abayimbi abatamiivu sente bakubba mutwe okuluma kwagala bikomando oyo yenna bamweyana era ndoota ndi mu ssabo nnyiniryo nandagira kumwasiza kw'enkunku omusajja nansongera ku muddo ssere ne kanyeebwa kati olaba nti oliko omuzimu musajja ogwakongojjanga empewo ezo era gwalinanga essabo era omuzimu ogwo gwanogeranga abantu eddagala era gwakumanga ebyoto byagwo gwe muzzukulu waagwo olina okuziba n'essabo okumenga ebyoto jjajjawo kyakulaga oyasenga enkoota ekube ku byoto ate era ogenda kukunoganga eddagala ebikolo by'ebikulu yalinga ssere ne kanyeebwa byeyajjanja bisanga abantu ebiseera ebisinga obungi kino ekintu nzize nkibagamba ampuliriza ali ku metrofa katonyize 8 buli muzimu gulina ekikolo kyagwo kyekijjanjabisa tetubifaanagana nze Bantubalamu jjajjanga alina ekikolo kyeyampa kyeyakozesanga nagamba nti bw'obanga onoganga eddagala ng'owoowa ekika oba ani ng'afa kino tekibulamu n'obuli muzimu guba n'ekikolo kyagwo era nga bwe nabagamba nti omuzimu guba n'eyirizi yaagwo ey'enjawulo ayinza okubuulirako emiti ebiri egitabulamu n'omuddo n'omuzimu abantu bangi nnyo babeera ne Lubaale naye nga tamanyi ddagala lya jjajjaawe omuzimu guteekeddwa okuba n'eddagala lyagwo lye gukozesa okuvumula gundi bamuloze timunogere naye mwabazimumanyi nti omwetango biki nedda jjajja abeera n'ekikolo kye eriyinza okugamba nti eddagala litemubula akafansonyi omwana nakugamba nti nze mwange temubula kafugankande omwana nakugamba nze nkozesa lusansa kyekikolo kye kati wano mukwano gwange jjajjaawo yajja lutaaya muganda wange jjajjaawo yakozesanga ssere nakanyeebwa ne bw'oyongerezaako eddala naye bino bwe bibulamu omulwadde tajja kuvumuka ate naawe baagala olinoge era olikozesenga olinaabengako Peter Kizito eggayaaza ndoota Museveni n'Amini nga nvuga emmotoka abo Museveni musirikale Amini musirikale sooka okitegeere Amini yali field marshal mu magye Museveni jeno eyo sooka okitegeere nti abo basirikale ate bombi baali bakulembeze kati bagwa mu kifaananyi ekyokubiri Katikkiro wa Lubaale kawumpuli kubanga nkibagamba nnyo Museveni atambuliramu kawumpuli oba mayiga teriiyo Katikkiro wa mpewo ndala zonna ku nsi Katonda yakigereka ye kawumpuli ate era ye musomesa yakuloosa pasita nga era opasa yasomesa musomesa era mukuwangwa bisambu mbogo babadde ngamba era ogamba ki bino bino agezako okunjala enyiga nizisinza kujjawo jjajjange bajjajjaffe kye baasookawo kye baateekawo era bwe kiri protoko yaabwe nga gwe bw'otosobola kubuuza jjajjaawo nnyoko lwaki maama weegatta ne taata okunza mwalina kigendererwa ki mwali mwagala kwesanyusaamu oba mwagala kunzaala toyina bw'oyinza kukibuuza kuba na moral authority ezo empewo bwe ziri tojja kubuuza Yesu bw'abanga singa abadde akyasobola okudda naawe ti lwaki wazaalibwa omukazi atamanyi musajja maama wo otugamba nti maama wo teyalaba musajja yali mbeerera n'akuzaala kyajja kitya tojja
abagoberezi bamukkiririza n'abakkiriza munabbi Isa nabo mumanya Musa nabo gye bali ndicho okkiriza bukkiriza ogambye nvuga emmotoka ekikadde ne bayisinganya amini nga bavuga emmotoka ebikadde bagalosamira kawumpuli bagalosamire n'amayembe gano makadde bimmotoka bino ebikadde kuba ajukira bano bombi basirikale omwana nampita mulondereko amanda mu kyokero bagala okumenga n'ekiwanuka kwali kiwanuka yaloose ekyokero yaloose amanda era yaliisa abakazi abaana abantu amanda kyako kiwanuka bagala era okumenga ku ne ku kyoto okumirenga ku misambwa gyo kati kawumpu irina wayotera amayembe tegalina bwegotera kuvula bakugamba waki mama n'ekisigire kikade ne kibula kwoteekera kuteka kakabani n'okumira ku bajjajjaabo kikimotoka ekikadde era wagamba nti ndoota ntudde mu ssawo era ogenda kuba musawo ano nagamba Samu Esama Kamengo ndoota tuli mu ssomero nkuma omuliro mu kizimbe bannange ekintu kino kibagambye ti era kino kuma omuliro baba baagala obere n'ekyoto kya Lubaale ng'okumira ku Lubaale ate essomero kitegeeza kitambo kyammwe ndoota ne mukwano gwange ampa ebisumuluzo by'emmotoka nti agimpadde omuzimu gwajjajjaawo gwagala gwe gujjira mu mumanya ga mukwano gwe bw'abanga mukwano gwe ye yali musokke omuzimu gw'olina baguyita musokke bwe gubeera nga ye yali nampala nga ye mukwano gwo gwasomanga naye manya nti olina omuzimu mukazi nagwo baguyitanga nampala gwe ebisumuzo bino byogedde nnyo kasaba olwote bakuwa omuggo damula bakuwa ebisumuluzo bakuwa omweso bakuwa akagaali omugugu guba mweso jjajjawo akulaga nti ogenda kubeera musawo ng'ojjanjaba abantu gwayagala otambuza ebintu bye bibiri mu motoka nenjivuga nga mulimu abantu nga sibategeera tiogenda kugwa okulidde Lubaale weewammwe era ogenda kubeera musawo muvumuzi kwe kuvuga abantu mu motoka bootategeera era teri muntu aloota ng'avuga mu motoka n'olowooza nti jjajjawo mukwano gwe togenda kubeera musufumu emmotoka esaabaza abantu essabo kusaabaza abazzukulu bajja n'obakolako ne bagenda abalala ne bayingira ye mmotoka mu bufunze empewo zino zikuleetera ekirooto ebintu byolabako otegeere ani otategeera ne basobola okukuba ne bakulwaza yakuleetera ekintu kiri ku silver plate tayinza kuleetera kyolabako neweefumiza ekintu kino lwaki nkiddiŋŋana Musa Kivumbi Kamengo mbagonge nga bangi mpulira ekinfuuyirya mu bigere liyinza okuba ejjembe oba ekitambo kyaffe ekintu ekifuuyirira bibeera nnyo ejjembe kuba litambula nnyo n'ekitambo kuba ekitambo ye CDF Chief of Defence Forces ebitambo bye bikulira amayembe tegakulira bitambo ebitambo bye bikulira amayembe era ebitambo bitambula n'omuzimu ate ebitambo biyinza okuwamba omuzimu ne mugunoonya ne gubula nga mugaanyu bikola ate onoosamya Lubaale nga tolina muzimu ebyo ojja kuba okoze bibyo ebitambo byaffe Musise Ssingo ndoote embwa eya lubombwe n'obubwa obuto nga zinnuma oyo ddungu bakulaga nti embwa yammwe enkulu eya ddungu yali mbwa ya lubombwe era olina okugigula ogiteeka awaka kasoloota ennyama oloota abayizzi sseŋŋenge odduka tonna gy'olaga olima oloota abayizzi ekibira osenyanku embwa zikuluma empologoma abaddungu era n'ekifuba eky'omunda kiba kikuvuluma chest pain n'omutwe okukulumira mu kawombo ayinza n'okusuula eddalu okufuwafuwa eŋŋombe okwagala okuyigga yo abeera ddungu Kizito Essalaamu omuntu akola mikolo ki ng'asenguka nejjadda ebyo nabisomesa dda sibiddamu ndoota
mwandaga omuwafu ogulimu ekitangaala. Jjajja wayagala osamira ekitambo kye, era ekitambo kye kiroosa omuwafu. Emiwafu nje, ekitambo kye kiroose emiwafu enje. Era kyobula nti biba bikola tibibulamu nsiga eyo. Era kyobula nti omuntu aliko ebitambo tulya nnyo empafu. Kye kijjulo ekikulu eky'ebitambo, empafu n'okunaaba ku bigundi by'empafu. Era tuba n'omuwafu awaka mwe biwummulira. Olaba ekitangaala kino kiriko n'amayembe gaakyo. Era ogamba n'ennoga nga ŋŋamba nti awo n'ennogako nga ŋŋamba nti nga biŋŋamba awo wetuzannyira. Ebakugamba nti ebitambo byagwo simba omuwafu, ebitambo biwe bijja okuwummuliranga n'amayembe gaabyo we basinziira. Era kyova olaba nga ffe abaakulira mu kyalo bagamba obudde bwe butambula ekiro temwekwanira mu mizigundi, abasazi basitula abafu babasigamya ku miwafu. Ebyo byabanga kutiisa kubanga muti gwa bisambo egyo. Mwe biwummulire ebitambo byaffe byonna. Ebitambo byaffe byonna. Ebitambo byaffe byonna biwummulira muki? Mu miwafu byetuzimbira bwetusimbira emiwafu. Kati gwe oyinza okubeera ng'oli awo naye nga tomanyi wammwe ekitukuba, kubanga tulina ebitambo bingi. Jjajja byeyogerera. Tulina ebitambo nga bwe nabimenya mu Ebirooto by'embuyaga, ebikazi ebisukka mu 15. Tulina kinene kya Wanga, muganda wa Muwanga, kinene nnyumba, ekinene kyammwe ky'omunyumba, kinene ettaka, ekikuuma ettaka n'okubaza emmere yammwe. Ne mubeera ne kinene Zimbo oyo ow'obugagga Fugge, ne tubeera kinene kya Lwazi naye gyali, ne tubeera n'ekikulejje, nekyo kika kya kitambo. Ebikulejje Jjajja Katawadda yaŋŋambye ekyo nakyo kya bugagga. Katawadda ekika ky'ekitambo ekikulejje. Ekiri amagumba kirina n'oluyimba olwo tuluyimba. Ekikulejje mutalya nfumbe, ekikulejje ekiri amagumba, n'ebirala ebya kaffecce bingi. Ekikulejje era bwe muba muganya okutereeza ekikulejje, beeba abantu abafuluma ne batandika n'okugjayo emirambo ne bagirya, ne balya abafu, abalya ennyama y'abafu. Ekyo ekitambo ekimubeerako ate kye tuyita ekikulejje. N'ogwo omusambwa nagwo tutereeza mutereeze ne mulekera awo okufuluma. Ebyo bika bya bitambo. Ndowooza busajja mbogo, ndowooza olaba siggwaayo ate nja kukutabula. Siggwaayo. Gwe buuza jjajjaawo oba olinga oliko jjajjaawo. Bw'obanga olina omuzimu nga ddala gwali muzimu nga gumanyi Lubaale era nga gwatendeka Lubaale, kwatuse n'okunkyalenjinga nga ŋŋamba ogamba nti oliko kajjajjaako kaka 18 nani k'okumbuuza ani gundi yazaala baana ki? Gundi yazaala baana ki? Abambuuza atuuka n'okuwalampa obwakabaka ntandika okunnyonnyola obwakabaka engeri gye bwajjamu, obwakabaka bwasooka butya, n'emisambwa bw'abeera nga bwakabaka bwe bukulu, ente emisambwa gikivuga gityo obwakabaka. Mwami Busa bwa Mbogo eyeyita ow'omunnyendo. So ndowooza ekikulejje, ndowooza mukitegedde bataayi bange. Gwe njagala ŋŋende mu kitundu ekya mwami gundi oyo. Lukanga Enankinga bwe ndoota mbyerabira. Ekiro Ddogo mukyala wange aloota nnyo Ssaalongo ne bannaalongo, aliko omusambwa omusajja, omuzimu omusajja n'omukazi. Bamanyi ne batamanyi kyekitegeeza. Jona Ematugga ndoota abantu abaddugavu nga bangi awaka ku kyalo. Emmandwa ya Walumbe Ttanda akabaka bulamu ayagala omuwe ebibye, n'ebitambo byaffe nabyo baagala nabyo biwe bibaloosa abasajja abaddugavu. Era ajja kugumuka enviiri zivaako zimuva ku mutwe. Kyango ebunnamwaya Muwanga ajja atya okubeera muganda wa kinne kya Wanga. Ekyo nakiddamu tekirina bweza kuŋŋamba nti kijja kitya, nze kivumbye okubeera muganda wa Kimbowa.
gwegenda osome ekitabu kyange gwobanga oliko empewo ng'oliko empewo nga ddala ogamba nti oliko empewo oliko omuzimu kibuuze jjajjaawo ayongere naawe okusomesa empewo nsomeseza ze mutawuliranga nako jjajjange katawodda nga azimbuulira kubanga yali musomesa ate nga mumanyi kyovulanga ne Makerere eriyo ba professor ne ba doctor ne baani tulina n'abasomesa aba primary aba nursery n'aba primary ayi ne tubeera n'aba secondary ne tuba n'aba university kati nze level gye ndiko ya university ndi wa PhD katawadda wange ono Sheikh Abdulatif Luyima gyali nnyo ettula ne ku WhatsApp kwali mufunire ku 077248 93 6 077248 oba walidi eyemu 48 93 gyali nnyo wali ettula ojja mufuna ampuliriza ali ku Metro Farmer 9:8 nkyali Semwanga Kivumbi Bantubalamu ono ye mukwano gwange Busajja Mbogo ebibuuzo nina bingi yambuuza bingi mwebaza okubeera nga muwuliza wange ate nze ne nkwagala naye nkimanyi nakitegedde oli musawo Muganda ate oli mu Luutansozi ate siggwe Musajja Mbogo erinnya ddala njaddi kugamba bye bino ebibuuzo najjeemu ebirimu empeke bye wambuuzizza basi weeyise ow'e Masaka mu Nnyendo ebibuuzo byombuuza bingi nnyo munnange byoba oyagala okumanya Musajja Mbogo oli musawo bw'obanga olina omuzimu gw'osamira yita jjajjaawo ku mutwe naawe akuyigiriza okusomesa oyige era akuddemu ebibuuzo by'oyagala okumbuuza nze mbikuddiremu yita jjajjaawo akubulira omulimu gwe yakolanga omuzimu gwe gwakolanga naffe abajja bagisikira kye tukola omuzimu bwe guba gwalinga muyunzi gukola gwa buyunzi gwe mulimu gwo bwe guba nga gwali mulogo naawe omuzimu gwe gukuteera obeera mulogo yitabuuza jjajjaawo ebibuuzo ebimu bye wambuuzizza jjajjaawo akubulira omulimu gwe yakolanga awo osobole okweddamu ekyokubiri ensonga ebibuuzo byombuuza bw'obanga tonnasamya tolina yakutendeka mukwano gwange Busajja Mbogo oba ne yakutendeka gende ewa Ssenkulu Mmandu yakutendeka ebintu ebikwatagana ku mpewo ayongere bikubangula akutendeke era oyingire ayite omuzimu gwa jjajjaawo gwonna gw'aba afunye agubuuze ebibuuzo nga n'abantu bo weebali buli kyombuuza kyesigenda kuddamu omuzimu gukuddemu kubanga bw'ona oyagala okunonooza buli kintu kyonna okimanye otuuke n'okuŋŋamba nti Mmandwa ki gundi yazaala baana ki kino gundi nga tewatugamba olunga bino tobyogerako Muwanga yazaala mwana ki gundi yazaala mwana ki Mukasa yazaala abaana bweba ogamba nti Mukasa alina abakazi 12 Munagadi yamuzaalamu bameka bw'ona oyagala okunonooza ennyo ojja kutabuka kubanga otukusize n'okukimbuuza nti enkumba Nagadya tomanyi na nkumba Nagadya muka Mukasa wagamba mu katabo ko alina abakazi 12 bamenyere genda mu katabo kange Ebirooto by'embuyaga ojja kubalaba abaana abo waliwo ebintu ebimu bw'ona oyagala okubimanya ennyo kuba atuse n'okumbuuza okuddamu bye nayogera olwokuna n'oŋŋamba nti bw'obanga nabuzaana mu mbejja n'oli kituufu kiwatugambye ti mwana wa Kabaleega ne nnyina wabula ebbina kituufu kali nabuzaana yazaala baana ki nabo batumenyere pannange nabuzaana ssebo mukwano gwange teyazaala era abaana bawammese bebe yafuula ababe nkoko na mmese naye teyazaala yali mukyala mugumba yayagalanga nnyo emmese n'enkoko
era kyova olabanga omuganda bw'aba afumba emmere ng'enkoko agiteekerako n'emmese era emmere eririddwako emmese omuganda alina mukolo gwagikolako emmese kwe ziridde n'anaaza abaana ekyo sijja kigenda wala. Mbuulira Lubaale yatandika ddi? Mukwano gwange bw'oba nange njagala ogende waliwo ebintu bitojja kubuuza kati olaba bannanga abantu balina ebizibu ebibabonyaabonya nga Lubaale aluma abantu. Lubaale aluma abantu abasudde eddalu, abantu beeyagala, abantu baluwadde, abantu Lubaale ababonya. Ekyo ekibuuzo kikukwatirako wa? Ampuliriza owa Metro Farmer, ampuliriza omulungi oyo ayinza okubuuza nti Lubaale yatandika ddi? Eyo kirina gwe kikwatirako ti Lubaale yatandika ddi? Bw'onooba ng'omanyi ensi lwe yatandika, Katonda lwe yatonda ensi n'atonda olukalu n'eggulu, bw'oba nga ggwe olumanyi mwami Busabwambogo, lwejja okutegeera ne lwe kuba bano bamalayika ba Katonda. Ekyo kye kibuuzo bannanga abalungi. Mwami Busabwambogo byambuuza ankyalenjinga okusamira bw'onookimanya, bw'onoomanya ekigambo kubayita okusamira ne bakuba embuutu, Lubaale n'ajja ku mutwe gwo ne yeeyogerera, n'alya omwenge oba n'anywa amazzi, n'alya omuliro, n'asogera ebibye, n'asalirwa. Olwo ojja okutegeera diri Lubaale lwe yatandika. Naye bw'anaaba tannakulumako mwami gundi Busabwambogo oba nga teyekuluma, waliwo bangi. Lubaale ye n'asangibwa mu magoba nga yakulumako oli kaana kato, taatawo ng'akyaliwo ne bajjajja ne bagenda basamira ne bakusalya Lubaale ne bakusa nga takulumye. Naye ffe abasamidde mu bukulu Lubaale aluma, kubanga bw'abanga Lubaale yakulumidde mu bukulu wano n'otegeera toyinza kubuuza kibuuzo ng'ekyo. Genda osome ekitabu kyange Ensalya n'Ennyingiza ya Lubaale oyongere okutegeera ebisingawo awo, n'omuganda taggwaayo. Era wayongera n'ombuuza, mbuulira ebika bya Mukasa, nga ate ekitabu kyange ebika byaki ntendeka ya Ensalya n'Ennyingiza ya Lubaale namenya ebika bya Mukasa n'enjogera ne ku Mukasa Kyambika mwebiri, ate mwasinzira okunkyala enjinga. Kati ate yambuuzizza yazze munambuuza mbulye ebika bya Mukasa era ombulire n'abaana baabwe n'ensibuko yaabwe. Bannange mutabani wa Nakabugo ndabye naye nja kugezaako okumusomesa, kubanga waliwo abalala bo abalumizibwa abaagala okuyiga, so si kujavuna. Era yayongera mwami ono yayita Busabwambogo jjajja katawadde yabadde ambuulidde erinnya eriwe eriggwayo mu Luganda olugero olwo, njaddu baddamu ku Lwokuna olujja. Yaŋŋambye Mukasa munantegeera ensibuko ye ne gye bava, ebyo abimbuuza. Munne bw'ono oyagala okumanya emmandwa, buli mmandwa ensibuko y'emmandwa eyo, munnange ojja kumala kufa. Awo olyoka otegeere Lubaale kyeki. Nze ndaba bulijjo emizimu. Oyinagana nali musiraamu nnyo, nali mukatuliki nnyo, nali muprotestanti nnyo, era ng'eddiini nali faaza naligi, naye akazimu bwe kadda ne katandika okukaaba bannange Lubaale annumira emagombe eno. Munyambe bannange mukole emmandwa yange, emmandwa kiguno ne gundi emizimu nga giraajana, kuba bagana emabega wansi eyo tebeebase, babakubirayo oba tewasamira bakkubira ddala obanga muyeekera. Kati munnange Lubaale agamba nti akanyomonyomo nga nkutta nga nkwata mulala. Era bw'ona oyagala okumunoonyereza Katonda nti onoonyereze Katonda, era kyovula n'abasajja abagezezaako okukola ebizungirizi satellites
bagezezzaako kugenda okunoonya Katonda naye balemeddwa era ogenda okulaba ebizungiriza ebikomawo oluusi bibulirayo abalala ne bifa oba ne bigwa wansi ne bafiiramu. Katonda ye byonna yabimanya. Gwe bw'ona ogenda n'otandika okumbuuza nti mbulira kiwanuka gy'ava gye yava, banange ebyo si bye biruma abantu. Mumbuuze ebibuuzo banna abantu bwe babonaabona, ebyo tekibibuuzo. Oluyimba akanyomonyomo olumanyi. Bw'oba osobola okubuuza olunaku kitaawo lwe beegatta n'ennyoko okukuzaala, genda obabuuze ekyali ekigendererwa kyabwe kyali ki? Lyali ssanyu oba kwali kukuzaala mwami Busambwambogo? Kati ekibuuzo ekyo kyeddemu ku byombuuza. Bantu bange siyomba naye njagala nzire mu muntu waffe oyo. Ebibuuzo nze mu bibuuzo byambuuza najjeemu ebirala ebyana bisangudde. Yambuuzizza kyetaagisa omukazi okuteekerawo Lubaale we endeku emmindi okuba nabyo? Kyetaagisa omukazi ng'aliko Lubaale okubeera n'endeku mmindi biki bibobbo? Banange ekintu ekyo banange ampuliriza Debula ezzana amatutu kibuuzo gw'olumiddwa ku Lubaale oba mukyala mungi ddala jjajja waakuluma n'akugamba nti njagala nsumbi yange n'ogiteekawo n'ofuna emirembe, njagala emmindi yange n'ogigula n'ogiteekawo, njagala kino na kino na kino, n'ombuuza ekibuuzo mwami Busabwambogo okubuuza ekibuuzo nti Lubaale kintu nti kyetaagisa okuteekawo ebintu okumukaga munaye Lubaale mugjeemu amalala era lugjeemu okutegeera okw'obuntu. Lubaale si kyamuzannyo. Lubaale tomutaga ffe abategeera emmandwa kyekusaba kyogiwa. Teri akwata ssente ye emmandwa bw'ebanga ekuluma ne bw'onooba ogigulidde emmotoka Peugeot gye muyita Peugeot, ye si gy'ayagala, y'ayagala kaliba, ayagala kakeeka. Bw'aba yakunywa kataabo oba kagolo kayagala, bw'aba ayagala koota misambwa kayagala. Gwe tojja kugamba ogenda omugulire kuuka. Bijjeemu okutegeera munange okw'obuntu, tojja kumalako nampewu. Omulungi ampuliriza, jjajjawo bw'akugamba nti kino kyenjagala munange kyeteekewo, naye tojja kugamba nti olw'okuba olina ssente jjajjawo akugambye ekyoto gw'ogenda omugulire kuuka ogiteekewo, anti nakyo kyoto kizungu ekyo okombe mu kyakobe eky'ettungulu likoomerera. Si gwe weesalirawo nti omuzimu gundi gukukwate. Mwami Busabwambogo, omukazi gw'ombuuza ebyo bibuuzo nti kyetaagisa okukakanya ateekewo ebintu, gwe ng'omuntu si gwe weeteerawo, si gwe weesalirawo nti njagala omuzimu namba gundi gwe guba gunkwata. Muzimu gw'ebukojja gwe gunankwata, omuzimu jjajja mukyala azaala maama, oba muzimu jjajja mukyala azaala taata, oba jjajja azaala musajja azaala taata azaala maama, oba gwa banywanyi gwa mukago, oba nga gwa Bwakabaka. Era yakituuseeko yakimbuuzizza nanika n'okumbuuza nti Lubaale bibuuzo bingi, nambuuza tuka n'okumbuuza eby'Obwakabaka. Watulimba nti omuntu asobola okusamira Obwakabaka nga atali mulangira na mumbejja. Sebo mwami Busabwambogo, empewo zijjeemu okutegeera ate era omuzimu si gwe ogwerondera. Bw'ogaana teguba na mukwano gukwettira, kaobe ng'oli mwana ng'ogaanye gwe gwazaala gukwettira,
wa Luganda oba wa mukago kukwettira kasoguleto akammanyimanya akakwasa embwa mmanya. Era bulijjo abantu abakongojja tusinga okumbuuza nti nabalimba ndi nnimba abantu okusamira obwakabaka. Abambejja n'abalangira nabo balina enju, balina empya, balina ennyiriri. Ajja mu biri bye nasomesa omuntu yambuuza ekikundi ky'olunyiriri byajjamu mu recordings zino zinaagala okunkyala enjinga okutuukira ddala waggulu. Nabo balina omuzimu oguba gumuluma guba gwanjuye gwalujja. Ate omulembejja oba omulangira takongojjebwa kabaka, Ssekabaka gwentegeeza. Omumbejja oba omulangira takongojja Ssekabaka. Abakopi be bakongojja ba Ssekabaka. Era nga bw'okiraba ab'embogo be bakongojja kabaka ku nfeete kuno, si balangira n'abambejja. Bambogo protoko y'Abaganda weeri nakiri bwe kiri. Kabaka ye yeewasiza omukopi, Ssekabaka ye yeewasiza omukopi. Mwami gundi njagala okitegeere busa bwa mbogo. N'agamba nti kaŋŋambe ti Mwanga ow'olubereberye kitange Fred Lutaaya Nkwangu kati ye Katikkiro lwe lunyiriri lwange lwemwenva wano ekiwakiso. Ye Katikkiro wa Mwanga ow'olubereberye yafuga ennaku 9 okuva enjogera akali ku njovu ekavumba. Ye Katikkiro aliwo owa Mwanga kati ow'olubereberye. Naye ate Mwanga asobola okunkwata ne nga njogerera ku nze kubanga ndi mukopi ate siri nva mu lyo lulangira. Era abantu ababeera mu masiro bonna aboogererako ba Ssekabaka tebaba nakakwate na kabaka yenna, baba bakopi. Ayinza okuba ow'ekibe, ow'enjaza, ow'amazzi g'ekisasi, ow'embuzi, ow'enjobe, ŋŋonge, nkima, nvubu, mpologoma, bwe batyo. So mwami busa bwa mbogo ekyo nako njagala okitegeere. Era yambuuziza kifaalu kyeki kubanga nayogera ne ngamba nti amayembe agataliiko muzimu. Kisenga olwaliro kivumbi ngenda nengula ejjembe ne bampangira ejjembe mbunkole ssente mbungaggawale etali ya jjajjange, oyo aba kifaalu. Bikubi bya mbooko bitemu. Okujjako ate bwe ndimala okufa ne wayita emyaka ne muzimu gwange ne gukomawo ne guba nga gukomyewo, nsobola okwogerera ejjembe eryo ti jjembe lyange nalireeta olw'ensonga gundi ne gundi, awo ne liryoka lifuuka ery'ekika. Ekintu ekitaliiko muzimu guwabula aba kifaalu. Era yambuuza mandwa ki? Mandwa yateekeddwa tweyongereyo mu maaso. Mandwa yateekeddwa okukererwako byonna eby'omuzimu gy'oba nabyo. Gwe nga mandwa by'ombuuza okutegeera Lubaale, gwe asamiridde mandwa eyo gw'otegeera nti kyensamidde kyekyo, kubanga kuba kwambazibwa ggwe ebijjulo byonna. Kuba alina ekibuzo kye yambuuzizza nti ebijjulo biteekeddwa kufumbibwa waka, biteekeddwa kufumbibwa ku ttale, biteekeddwa ng'alinga nje ambuuza ayagala okumpakanya. Seba asamidde empewo ne zinjogerera kungaze bwe nasamiriye ewa Siriiri. Nze mmanyi mandwa yange buli mandwa gye yanninya ku mutwe kye baajambaza n'ekibulo kye yasaba n'effumu lyakyo n'ebijjulo. Era tebyenkola waka wange ng'esaane nga nti buli mwaka njafumba ekijjulo. Emmandwa yange gundi byali kunze. Era kakube kuwongerera mandwa gwe gw'osamiridde gw'otegeera si baakika, kakube kuma kyoto gw'obyekumira. Mandwa gw'oteekeddwa, gw'aliko empewo gw'oteekeddwa. Asamirira Abaganda bagamba tulina enjogera egamba asamirira mandwa yamanyi kyeri.
bwe mubeera abagoberezi mwabagoberezi era yambuuza nti oba ab'ekika mwe mubeera abagoberezi ssebo aliko emmandwa gw'otekeddwa okwetegerera. Tusamira Lubaale ow'omu Luggya, Munju, Mpya, Nyiriri, Mutuba, Siga, Kasolya ow'Obwakabaka. Musimu ki ogulina okubuulirira? Muzimu gw'olina gwe gulina okubuulira ekika ky'omuzigu gwa Lubaale gw'olina, si gwe ogulowooleza. Kati nze jjajjange wa 18 Katawadda yeeyambulya ne we yaziikibwa, n'omulimu gwe yakolanga mu Bwakabaka n'omulimu gwe yakolanga mu Buganda gwe gulina okubuulira, si gwe gulowooleza. Lumanyi munange Lubaale tamanyi bakulu oba bwami oba oli wa bitiibwa byo oba ebya bulya mmere. Ssebo tegeera mwami gundi, omuzimu gwe gulina okubuulira, si gwe gulowooleza. Gwe omuzimu tegumanyi nti oba oli mwami wa Kabaka. Kuba tuze n'okumbuuza Kabaka ayinga yetasamira, Katikkiro nga tasamira, ye Lubaale empewo yitemanyi. Kabaka bw'anasamira n'agamba nti nasamidde, kyama kye ebiyita ekyo ne Kabaka akola ki? Oba Katikkiro wabwe teberiiyo, tagendayo kubiggwa, n'akutegera n'amala kuba ngoma. Ye empewo temanyi nti oba oli mulangira oba oli muki, ebyo bitiibwa bya ku nsi. Empewo ng'ekuluma eba eyagala byayo. Abambejja bangi nnyo abasamira era abalagula, n'abalangira bangi nnyo abatendeka Lubaale. Ye Lubaale takumanya, gwolowooza Saapolo Kaggwa yandiwandiisa akatabo empisa z'Abaganda n'okusamira n'akuwandiikako, kewandiika 1900 era ne waba Saapolo Kaggwa tewabaddeewo ssabo tebaasamiranga. Wane Ssenge wani ng'ogende Wakiso essenge wayitaka lya Saapolo Kaggwa walinga amasabo ga taatawe jjajjawe bamuyitanga si Kijeri, bamuyitanga ani maama Kijara. Saapolo Kaggwa yagendanga n'asamira Katikkiro wa Buganda. Ensiisira zibeera mu lumbe teziba na mannya. Tubuulire amannya agabeera mu nsiisira. Nze manyiiko nsiisira emu ya Lwayabadda ey'omukulu w'ekika. Endala tezirina mannya, endala zibeera z'abantu buntu, eno yabako, eno tezirina mannya. Lwayabadda esigalawo okufulumya omuzimu gwa nnyinimu muwango oba Kawumpuli ng'akola omukolo ogwo, Lwayabadda gye yerina. Era yatusiza n'okumbuuza lwaki bazizimbisa Ssanja. Bannange mubuulire ebintu bino, bannange mujjukire ekiseera ekyo zino ensiisira zibeera za kiggwerawo. Era abantu baasalanga essanja kubanga lyerirabika waabeerangawo ensuku era mwe muva. Mujjukire omuntu bw'afa bamuggyako ebisuumu ebimunyirikisa ebimunyiga ebibamunaaza biva ku ki? Era omuntu bwe muba muva emagombe munaaba biki? Si bigogo. Era temubiikira olusuku. Omwenge ogw'essuumwa guva ku ki? Teguva ku kitooke. Era omwenge bwe muba mugenda omwenge ogw'essuumwa, omukyala nga oba omusajja afiiriddwa, bendera y'amaka bagifugikawa? Tefugibwa ku kitooke. Endagala zibava mu essanja. Yambuuza ekyo lwaki zibakozesa? Ssebo mwami gundi, era Omuganda alya matooke. Ekitooke ye muzadde, ye maama. Era kyovula nti bakozesa ssebo ekitooke. N'omubisi ogunanywebwa oba omwenge ogunywa mu lugo era guva mu mbidde. Era essanja kyovula ntugamba n'ogamba nti gundi tuli mu masanja. Era nnyinimu olaba bwe yafanga bantu basalanga ebireka ne babisuula mu nnyumba mwonna ne mu luggya, abantu kwe baasula nga bakungubaga. Era kyovula abantu beera amasanja abajjwa kojjaabwe nga bakamufulumya bagenda omuziika. Nawo era kyovula nti era abajjwa be bajjawo era n'essanja zino owulira ne babituukula ku nsiko mu lusuku. Tebajja kuleeta mabaati nga gwe gw'olowooza, tebajja kuleeta ssubi bye baliteekewa, n'essanja libeera mu lusuku ate enkuyege zirirya. Ssebo ndowooza ekyo nkikuzzeemu. Osobola okubaako Lubaale omulangira nga toli mulangira, ekyo nakikuzzeemu. Abalangira bana balina owaabwe, buli nnyumba eba, buli omu eba n'eyaayo n'owaawe. Ffe abakopi tusamira za Bwakabaka, kyova Kabaka yawasa abakopi nti gundi yamwogereddeko. Abakambejja nkiddamu, abambejja tebasamira bakabase Kabaka, n'abalangira basamira Kabaka. Abakopi ffe tubakongojja era ne Mutebi nga anaalabika eri Obuganda, ab'empologoma ab'embogo be bamuvuga ate era be bamukongojja. Bandi badde balonyayo Ssaabalangira n'amukongojja.
wambuuza ebibuuzo nga onchallenging ne tojja kumusobola birungi ebimu nabisangudde nga ndaba onziza mu fotofotto. Munnange njagala nkugambe ebigambo bino. Mwami Busabwambogo, mukulu Busabwambogo we bali kubuuza bibuuzo birala saabizeemu nempeereza nga akatono tutompeereza bya iPad kubanga byantwalidde ennaku 2 nga nsoma. Busabwambogo, tubuuze ebintu ebiyamba abantu, tubuuze ebintu ebikwatagana abantu balwadde, abantu babonaabona, ebitalina nnyo mulamwa bwa programu eno tobibuuza, nkwegayiridde. Era bwe naabirabanga enamba yo nga ngiblookinga kubanga ombuuja kubo nga ngiblookinga. Teweefuula nti munnange otegeera, teweefuula nti otegeera nnyo byensomesa nga tobitegedde. Teweefuula nti otegeera nnyo byensomesa nga tobitegedde. Tolimalako na buwangwa. Abamanyi obuwangwa tufuuka tuba basiru osobole okumuyiga n'okumanya. Bwe bukukuba awo n'olyoka oddamu amagezi. Ate omusiru yawangula. Kyova olaba nti mu nnono omusiru abeera mutegeevu. Ate omugezi gwe gweyita omumanyi tayiga. Ebibuuzo bya mwami gundi mbifundiikirizzaawo. Ennaku z'omwezi zibadde 8 tuddemu ku Lwokuna oluwedde ebitagenze bulungi mu nsaasire. Badde siyomba, badde nziramu mukwano gwange bulungi era talowooza nti muvumye. Badde musomesa ayongere okumanya naye ambuuza ebibuuzo ebigendera ne programu eno ebiyamba abantu kubanga abantu balina ennaku. Weereza ebibuuzo ku 772 56 33 44 oba 701 56 33 44. Buuza ebibuuzo ebimpi ate ebiri ku mulamwa gwa programu eno ya byabuwangwa. Nze ni mukozi wa Metro Farmer era nze nkola ne kadonkamu buli wa Sande kuva ku ssaawa 4 tuka ssaawa 5. Mukama abakuume era mwekuume korona naabe mu ngalo. Mukama abampeera omukisa. Bye bye.